Okay, breaking news. Okusinziira ku getufuna kigambibwa nti Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wakusibwa emyaka 20 bweddu. Bampita Kalirugambo Promax Simple MC gwe kasitonda banganzize kyolina okukola kiri eki giteekeko share kati kando kuvire ku ntono ntandise bwendi gwe munnankyukakyuka laba vidiyo eno azirabidde ebbanga abadde angoberera for the last 7 years ndi wano okutegeeza muganda wange taata maama kyali wange nsaba mumpagire nakoze business yange tutunda amataala oyina apartment oyina maduuka oyina somero oyina any kind of business nga weetaaga amataala we have lights in all colors and all sizes ate amalungi nnyo ku bbeeyi ensamusamu gwageetaaze nkwegayiridde kuba ku simu z'olabaawo wansi tukwatagane nebazammwe abagezezzaako tukubirako ne mu placing orders ne wankubadde nga tetunabatuuka ku final decision ku final everything naye nebaza nti these people have tried to reach out to us nga batugamba ku kyamataala era nkusaba gwandaba bambi mumpagire kati tutandise video. Abaganda tebaali basiru abakera ku macha ne bagera olugero olugamba nti ekiteezaala tekyala era abamu bagamba n'okugamba nti enkoko tesobola kuzaala mbaata enkoko ezaala nkoko embaata ezaala mbaata kati kino kitadde mu reality ku bantu ba mirundi ebiri. Yoweri Kaguta Museveni abasinga mu mutwalangadde mu describing as a dictator omutabani gwe yazaala Muhoozi Kainerugaba tayawukanye ku kitaawe. The same example comes Solomon Kampala mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bassebo ne bannyabo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yazaala omwana atutte his intellectuality atutte obwongo bwe n'amagezi ge. Lwaki ntandise vile nga kugamba Bobi Wine wakusibwa emyaka 20. Yes, I meant it. Atenga kituufu okusinziira ku tteeka lye baalese mu parliament y'eggwanga Uganda ennaku z'omwezi nga 30 ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa March by introducing kye bayita the Protection of Sovereignty Bill 2026 mu parliament etteeka lye bali mu kuteesaako era nga nkimuwa anytime ligenda kuba nga liyisibwa. At first mbadde ndaba nnyo etteeka lino nga buli omu ali commentingako naye nga sinnali wabudde engeri gye mbadde omulwadde. But guess what? Solomon Kampala has just surprised me. Agenze n'akwata etteeka lino n'alitemaatema n'atulaga netteeka basinzidde ku kyo direeta era ani gwe litunuulidde bassebo ne bannyabo tambuza vidiyo. Solomon Kampala etteeka lino alisomero nalyonna n'alyoka alikusummarizing era nze yampadde obuvumu okujja okukola vidiyo eno because I know many of us tetwagala nnyo soma biposts biwanvu ku X. Solomon Kampala agenze ku X n'akola post empanvu nga nnyonnyola ekiri mu tteeka lino. Kyemmanyi abasinga you're not fans of reading such big posts. Naye nze newe ne ngamba no ngenda kujjanga ensonga nga zino zitemeeteme ezibadde mu luzungu nfuba okulaba nga nkozesa obwongo obutini bwe nnina nzinyonyole mu Luganda ewannemye abasinga mutera okunyambako mu comment section wabula nga sinnagenda kunnyonnyola post eno nziramu ne nkusaba gwandaba andabidde ebbanga taata maama muganda wange kyali wange nkusaba jangu ompagire oba weetaaza amataala Zayid Lighting Store tukubire ku simu eziri awo wansi tukutuuseko amataala gonna ge weetaaga kati tusimbudde. Solomon Kampala agenze ku mukutu gwe gwa X n'ategeeza eggwanga nti Museveni's new bill would jail Bobi Wine for 20 years for speaking. Etteeka lya sovereignty whatever lye baleese ligenda kusiba abantu nga Bobi Wine
abantu abali mu kitinga mu ttuluba ng'erya Bobi Wine emyaka 20 lwakuwogera. Olulabye akantu ako ne ŋŋamba awo nenfa. Jjukira nali nafa dda. Ne mmanya nti Munnayuganda ndaba naddala abawangalya mu diaspora mwetaagira ddala okumanya kiki ekiri mu tteeka lino nnyo nga bw'okyula, because this law oba etteeka lino liteereddwawo nga litagetinga abantu abali mu diaspora. Agenze wansi n'agamba nti I have read the full draft of Uganda's Protection of Sovereignty Bill 2026 dated March 3rd. Let me tell you what's actually in the document, because the government is counting on you not reading it. Agambye nti asomye etteeka lino lyonna erya Protection of Sovereignty Bill 2026 lye baataddeyo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa March. Era n'agamba nti kaababuulire ebiri mu tteeka lino kubanga gavumenti yalikoze ng'ekimanyi bannayuganda temugenda disoma. Bassebo ne bannyabo ali wansi njagala ogambe nti Mukama Katonda wangaaza Solomon Kampala azibukudde simpa amaaso okuba naye ng'atunnyonnyolera oba ng'atuvvuunulira ebigambo bye mu Luganda. Nsaba Mukama Katonda ampa obuvumu. Nkiddamu. Nsaba Mukama Katonda ampa obuvumu. Ebigambo by'omwana ono byayogedde mbinnyonnyole buli muntu alaba vidiyo n'abitegeere. Kano kagenda kuba kawanvumu naye nja kusaba onnyambe okawa obudde. Kubanga ngenda kawa buli kimu tusimbudde. Solomon Kampala annyonnyola etteeka lino. Agambye first. Lwaki kayitawo? Kagala kukola ki? Agambye first ekyokusooka. No. Lwaki kayitawo? Kagala kukola kikana akantu. Njagala ensonga zino Munnayuganda azirabe baasi. First, the bill defines a foreigner as including any Ugandan citizen residing outside Uganda, not for foreign spy, not a hostile government, a Ugandan living abroad, your brother in Boston, your sister in London, your cousin in Dubai. Under this bill, they are legally classified the same as a foreign government. Now connect this to what's happening right now. Nagenda maaso n'atandika okunnyonnyola etteeka lino. Agambye nti President Kyagulanyi is in the United States. He left after the military besieged his home in Magere for 2 months. He is currently meeting with US congressmen, human rights organizations, and diaspora leaders, building an international pressure campaign. This bill would make all of the criminal. This bill would make all of that criminal. Agambye nti Bobi Wine ali mu ggwanga lya America. Yaleka amakaage olw'ensonga nti amagye gaali gagawambi okumala emyezi 2. Otwogerere essaawa zino ali mu US, amiitinga aba congressmen, amiitinga aba human rights organization, amiitinga n'abakulembeze ba diaspora ba National Unity Platform nga bagezaako okuzimba amaanyi g'okulwanyisa Museveni. Mu tteeka lino lye baleeta ekyo Bobi Wine kyakola right now kimufuula omumenyi w'amateeka. Ono mwana mugezi n'alyoka atandika okutemeratemera etteeka. Etteeka lino alitandise ne clause, tagenda kwogera ku byonna wabula mu tteeka lino anokoddeyo clause ezisinga okuba enkulu. Atandise ne clause number 2. Agamba clause 2 says the bill applies to anyone who engages in the political activities of Uganda for or
in the interest of foreigners, including through digital platforms. Kati gwe akina Lumbuye, akina Jebi Muwonge, akina Ekyoto, akina Kiseka, akina Dogo Nation, akina ani mwenna etteeka lino libakwata era ngena basomera ekibonerezo kyemugenda ofuna. Naye bannange eyo clause number 2. Nakunyonyola clause number 5. Clause number 5 makes it offense to promote the interests of a foreigner against the interests of a Ugandan, of Uganda. Okategedde? Tugenze clause number 10. Omwana atemetemye clause, si clause, zona clause tazogedde kuwabula atemetemye clause ezisinga okuba crucial. Ezisinga okukwata ku kozi ya kitawe gyaliko. Clause 10 criminalizes the promotion of any foreign policy not adopted by the cabinet. Singa oleeta policy yonna nga ya mu America obanga ya mu UK naye nga teri adopted by cabinet ya Uganda, ogwo musango. Ogwo musango. Solomon Kampala takomyao n'agenda ku clause 11. Clause 11 prohibits foreign agents from influencing electoral process. Clause 11 prohibits foreign agents from influencing electoral processes. Ekitegeeza abasajja akalulu baagala bakabbe nga tewali anyega nti kye. What does this mean, Gwandaba? If you say prohibiting foreign agents from influencing electoral processes, kino kiba kitegeeza ki? Nti ne ba donors, because mu ntandikwa Solomon yagambye nti yekali ludda wakali waloke nasome waneno first wanayagambye nti first the bill defines foreigners as including any Ugandan citizen residing outside Uganda. Etteeka lino litwala omuntu yenna abeera ebweru gwali kati mama wange ali Netherlands terikyamutwala nga munna Uganda. Etteeka lino linaafuluma ligenda bali mutwala nga foreigner. Okategedde? Kati bagamba clause 11 prohibits foreign agents from influencing electoral processes. Nozo okategedde. Clause 13 economic sabotage criminalizes the publication of information that weakens the economy. Economic sabotage criminalizes the publication of information that weakens the economy. Bana abasajja bayina kebabala naye abasajja babaguddemu. Kati olumaze okunyumiza clauses because atunyonyode clause 2, atunokoledde clause 2, clause 5, clause 10, clause 11 ne clause 13. Nakuletera penalties. The penalties up to 20 years imprisonment or fine of 100 currency points, that is 2 billions. Singa oza emisango egyo mu clauses za kunyonyodde gwe muna Uganda ndaba oli wakufuna ekibonerezo kya kusiba emyaka 20 oba okusasula engasi ya billions 2. Now again, part 5 goes after the money directly. Any agent of a foreigner who receives more than 20,000 currency point million bina from a foreigner within 12 months without the Minister of Internal Affairs written approval commits an offense. Money received in violation gets forfeited to state.
kano kakulu nnyo bannaye kano baakalese kuvuuza national unity platform nkakuddiremu okategere bulungi nnyo agambye nti any agent of a foreigner who receives more than 20,000 currency point in brackets more than 400 million from a foreigner within 12 months without the Minister of Internal Affairs written approval commits an offense. Money received in violation gets forfeited to the state. Omuntu yenna afuna sente okuva ebweru nga zisukka mu miliyoni 4 mu bbanga lya myezi 12 nga tafunye lukusa okuva wa Minister wa Internal Affairs, in this case wano ye Kayindo Tafire, oyo aba aziza gwa noggomola era ne sente ezo zitwalibwa ne ziweebwa eggwanga Uganda. Now gwe njagala weebuuze mwene ensonga oluzani gwe balwanisa National Unity Platform fena tuba tukimanyi kyekibiina first and foremost government ya Uganda ekulemberayo lekakuta Museveni yakeera ku makya nejijjako sente zeyinofuna eziri mu mateeka akalulu ke tubaddemu aka 2026 gwe ssebo banya bandaba NUP yakuba buli campaign yakola buli kyetaagisa nga tefunye sente zeyinafuna naye it was because abantu besonda abantu ebweru bawa NUP sente wallahi bawa NUP sente mu myezi 2 bajiwa millions eziwera olwenda kati tubadde tuli awo bassebo ne bannyawo abasajja mu tteeka lyabwe ppya ne bateekamu ensonga eyo kwenjagala nkubuuze gwandaba gwolowooza Minister of Internal Affairs asobola okuwa NUP approval okufuna sente ezigenda omumamulako Museveni tusimbudde. Solomon Kampala ageze maaso n'agamba NUP is planning a diaspora convention in Los Angeles in August. NUP has fundraised operations across Washington, Boston, New York, and LA. The bill is designed to make every single one of those activities a prosecutable crime. Ageze maaso n'agamba and who administers the law? The Minister of Internal Affairs, an NRM appointee who can suspend or revoke registration. The minister who approves foreign funding. The minister. There is no independent oversight anywhere in the bill. The NRM caucus rubber-stamped this. The NRM caucus rubber-stamped this at State House Entebbe on March 27th for 4 days ago. 4 days ago, at a meeting chaired by Museveni himself, they want to fast-track it through Parliament. Etteeka bali mu Alileeta. Omukulu Solomon Kampala n'agamba bw'ati, uliriza akantu kano. This bill has one target. President Kyagulanyi, NUP, the diaspora, and every civil society organization that receives international support. It's a legal weapon designed to criminalize the opposition entire international strategy. Weeks after President Kyagulanyi made Washington his base of operation. N'agenda maaso n'agamba nti the bill, share this, the world needs to see what Museveni is doing in plain sight. N'akuteekera wansi woyino sanga etteeka lino lyonna n'alikuteekerayo. Bassebo ne banyaawe ekibadde mu comment section nkoko baana children chicken. Ekibadde mu comment section children chicken children nkoko baana chicken children. Abaana posti ya Solomon Kampala etambudde azino omuzungu agamba it has gone viral. It has gone viral. Chovala nagambye mu ntandikwa
nti Abaganda balugera ekiteezaala tekyala. Omwana atunnyonnyodde akasonga. Nange nsaba munzikirize mbanyonnyola akasonga kange kano nga mmaliriza vidiyo eno. Ompagidde emyaka egiwera 5, emyaka egiwera 7. Kuno ku internet ngenda wezaako myaka 8 nga nkola the same things I did the last 8 years nga sikyusa nga sitangatanga. Wabula nnyongera obbasaba mu abandaba mujje mumpagire. Zaid Lighting Store tuyina amataala. Ettaala obutaala obulabika obulungi bushandaliya, babita bushandaliya. Okassa mu ddiro omugenyi najja n'atayagala vaamu. Tuyina smart lights ngo babukubi ngalo n'essaako. Tuyina motion sensor, ettaala ezina sensors oyitawo ne lyaka lyokka. Tuyina liri nga lisensinga darkness ne lyessaako. Abantu bakooyo okukubira neighbor nti neighbor mama nakanyamba onteekerako ettaala lyange eyisa omukono mu dinisa emmese bwe muluma. Amataala tugayina nga go kasite sensinga darkness yessaako, kasite sensinga light evaako yokka yokka. Tugayina bannaayi. Tuyina amataala agaliko agasola nga galiko ne security camera. Bannaayi mujje mutuwagire. Ennamba ezo zolaba wansi kuoba okuba. Era ennamba esooka ya muto wange yali yali ku store eyeddako yange. Banne mujje mutuwagire. Tubasaba mutuwagire. Ffe tetugenda kubba nga tusobola okukola. Tetugenda kulya ssente ya kibi nga tusobola okwekolerera. Naddala nga tuyina abantu ngammwe abagamba no kangende ngule amataala wa simple. Sigenda gagula wa munyampe. Mujje mutuwagire. Bampita simple. Mubeere bulungi muweraba.